Kano ke kadde we tukutusizaako abantu ab'enjawulo nga bawa obujulizi olw'ebyo Katonda by'abakoledde eby'amaanyi mu bulamu bwabwe. Wano ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale malamusako mwenna abali ku mukutu ogwa There is Still Hope, abali mu ggwanga Uganda n'abala Mutama Amayanja, tubaagala nnyo. Webale kutulaba olunaku lwa Sande ndowooza yonna gye mugenza okuba nga musinza omutonzi. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi. Tukuwa ekitiibwa n'amatendo, Mwoyo Mutukuvu afuge okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amiina era amiina ddala. Kakati njaga owuliza obujulizi buno bulimu ekyokuyiga kinene. Nadde mpita ayiteeyo ne nsanga Musumba Kawalya nga ayogera waliwo gye yagenda okuweereza esayidi z'essi. N'asanga omuwala yali mu kkanisa nga musinza, nga yatandise okusinza naye nga Omusezi nga bali ennyama y'Abaffu, naye nga ekyo kyokka kyakonya ekkanisa. Ekkanisa kasitewera ne bantu 5 eddayo ku 2, bantu 5 eddayo ku 4, nga waliwo ekimulimu tekikkiriza kkanisa kweyongerayo. Bantu bwe bati bali mu makanisa bambi abamu nga bakozesebwa Sitaani nga tebamanyi. Kale uliza obujulizi obwo n'obwegendeza, mulimu ebyokuyiga bingi, ate tweyongereyo. Twagenda mu kanisa. We went to a church Eyo Buyikwe eyo munda eyo. in Bw'Omuweleza down there. Wali ekanisa eri eyo. There is a church. Kyalo bakiyita C. The village is called C. Ekyalo kyokka bakiyita C. Ekimala C. The village is called C. Oluganda yarandiseyo obuweereza. A brethren had opened a ministry there, Ne tugenda n'atuyita. and he invited us. Tugenze kubuulira njiri. We had gone to preach the gospel. Ne tubuulira enjiri ku Monday, We preached the gospel on Monday, n'olwokubiri, Tuesday, n'olwokusatu, on Wednesday, n'olwokuna, Thursday, n'olwokutaano. even on Friday. Ne tuyita abantu mu kkanisa abalokose. We called people in church, those who were born again. Ne wajja abantu nga 10. There came like 100 Kanisa people. y'abantu nga 50. A church of about 20 Naye ne people, bajja abantu nga 10. but 100 people came. Tugamba Mukama oleesa amakungula. And we said, God, you have really brought a harvest. Bwe tumala ne tubuulira enjiri. After we went to preach the gospel Awo mu kanisa. in church, Ne tugamba nti abalokose and we said those who got saved mu crusade, at the crusade, mu njiri, in the gospel, muyimirire. Ne bayimirira. they stand up and they stood. Bwe bayimirira, When they stood up, ne tugamba Mukama okoze ekyamagero. we said, God, you have really done a miracle. Ne tubagamba nti kati mwenna mufuuse bammemba ba kkanisa eno. We told them, now all of you have become members of this church. Ne ngamba omuwala omu ku bayimbi, And I told one of the worshippers, teekamu oluyimba twebaze Katonda. you just worship in one song with thank God. N'atandika oluyimba. She started singing. Agenda okumala oluyimba By the time she was through with the song, nga ku 10 tusigazza 4. out of 100, we were remaining with only 4. Ku bantu 10 Out of 100 abali mu kkanisa ebadde ejjudde. who were in a church, Ngenda okulaba abantu baggwawo. I just saw people disappear. Bagenda omukomu. Abaga They were mulindeeko. leaving one by one. Gabagenda. They were just Gabagenda. leaving. They were just leaving. Agenda okumala bw'oti okuyimba. By the time she was done Nga singing, musigaddemu aba. we had remained with only 4 people. Ne ngamba this kya bulijjo. I said, this is not usual. Ne ngamba pastor ekyo okirabye. I asked the pastor, have you seen that? Nanga nti mbadde sikirabanga. The pastor said, I had never seen it. Ne mugamba nti ono wamugyawo. I asked him, where did you Ne get ngamba oyo this from? twatandika naye obuweereza. And he said, we started the ministry with her. Ne ngamba naye pastor, And he also told me, buli pastor, lwe tuwera abantu 5 every time we get to like nga 50 tuddayo ku people, 4. we go back to 4. Ne mugamba nti jankulage. I told him, come and I show you. Ne njogera ng'asaaga. I spoke jokingly. Ne mbuuza omuwala I asked the girl, nga bantu bagenze bonna. when all people Atudde were awo. gone, she was seated there. Ne mugamba nti sijja kwogera linnya. I asked her, I won't say her name. Ne mubuuza nti I asked her, wakoma ddi okulya ku bafu? when was the last time you ate dead people's meat? Hey!
Ani abigambye? And she was like, who has told you? Nenkwata Bayibuli nga pastor Mukama kuumi. I just picked my Bible and told the pastor, may God keep you. Namuza pastor kiki? And said, Pastor, what? That is a gate I told him of the grave. Oyo omwana that tasumulwanga. has never been defeated. Buli lwayimuka bw'ati, Every time she the stands, grave opens. ng'entaana yeggula. Bonna abadde baze mu kanisa All those who have come to church, ng'entaana ebamira. the grave swallows them. Kati ogenda nga lwaki wamusabira? Now you're going to ask me why I didn't pray for the Nze? guy. Nagenze kubuulira njiri. I've gone to preach the Nze gospel. tebantuma eyo. They didn't send me that side. Nze bantuma Lugala. I was commissioned for Nze nzire Lugala. ku kitambo ky'essi. So I studied in Chitambo Kye batantumako. where they didn't commission me to go. Ntambaale ekitambo ky'essi. You wanted me to tamper with that. Nga Mukama Chitambo yantuma spirit. Lugala. When God sent me to Lugala, Ezo entalo sizirwana I do James. not fight such battles. Era wensanga olutalo Where I find a battle mu territory etali yange, in a territory that is not mbagambirawo, mine, I tell I have them, come in peace. nzize mirembe. Size kulwana. I have not come to fight. Nagenze ku vacation. I have gone for vacation. Nga ntandika kulumba misambwa. And then I start Nze tampering yagenze with the okuwummula. flames. I who has gone to rest. Era twali eno mukyala wange. When we were there with my wife, Wetusula. where we were sleeping, There's a river. waliwo omugga. Guyitaawo. It passes there. Hoteri bagita Watergate eri awo. It is called Watergate. Ne kijja. It came. Nga ndi oswadde. I told him, shame on you. Told Nze it, sijja shame on you. kutambaala. I won't encounter Mukama you. tannampa assignment kulwana naawe. The Lord has not given me an assignment to Nze fight with nazze you. kuwummula. I came to rest. Naye bw'ontankuula, But if you my angel will deal with you. tamper with me, malaika angajja kukola. Naye nze, But I fighting you okoranyisa is not my si assignment. mulimu gwange. Kati ekizibu kyammwe Now your problem. mulina akajanja. You're wiseacres. Buli w'osanga basambamu nga mumpe ensambemu. Where you find people kicking, you say, give me a kick as well. Otambula bw'oti You are walking. n'osanga mabali kasaawo. You find people Nga at nawe your weeyambula. beat you also Mumpe address, tukoonemu. and then Mumpe you start Ogenda kicking around them. kumenyeka You are going to break mu geemu etaliiyo. in a game that is not yours. Obadde ogenda ku bibyo You are going on your business. n'obagamba mumpe nkoonemu. Then you tell them, give me I play. Kabanda ave eri n'akusaawa ccu Kawanda will come and fix you. ogulupa. Before you know it, Ne bakubuuza your obadde leg is onoonya ki? They will ask Mu you mbadde what- nkoonamu. what you're Okoonamu looking biki? for. I was playing. Why were you playing? Kabanda ave ccu Kawanda will just N'akusaawa. and he will kick you. obadde okoonamu biki? Why were you? Bali bali mu tapping the byabwe. ball? They are minding their Gw'ojja naye business. ka nkoonemu. Then you come, let me also tap the ball with you. Kabanda akusaayira awo. Kawanda will just kick you. Katolwana ntalo zitali zizo. Now, do not fight battles that are not yours. Mukama batagambye kulwana. If God has not told you to fight, Bw'osanga balwana. if you find them fighting, Gwe naawe gaaga bannange temulwana. Bannange temwekuba nga weeyongerayo. just say, please don't fight as you take steps further away from them. Ojja kulwana entalo ezitali zizo. You will fight battles that are not yours. Kati kiri ekitambo ky'essi Now that Chitambo from tekyali sea, kyange. it wasn't mine. Era nabagamba pasita I told the pastor, tulabagane e Kampala let us meet in Kampala. nga nnoonya ziddango njeru. I just looked for taxis taking me back to Nkokonje. Nga I just left. that was not mine. Eyo gate That gate, yali yooli it was for nyiniyo. that pastor, the owner of that place. Kati waliwo abantu Now there are people who are in your life abali mu bulamu bwo as a gate of heads. nga wankaaki ey'amagombe. Ng'omuntu bamuwonga. And a person was dedicated. It's a person, Nga muntu but she was dedicated, naye nga yawongebwayo, designed, nga yakolebwa, trained, yatendekebwa, equipped yaweebwa from the amaanyi womb okuva ng'akyali as a mu lubuto, gate of darkness. okuba wankaaki ey'ekizikiza.
n'alyoka ayingirawo And then she babeera balungi she bwe comes bati. very beautiful. Very beautiful, Mulungi ddala. very talented, Alina very ekitole, useful. wa mugaso nnyo. Buli kimu akikola They do everything n'akwesimbamu nga gate and stands before you as a gate n'ogiwasa and you marry. n'ozaala n'abaana mu gate. And you even have children from that gate. Oli waga ndi awo kakoze ki nga kaweddemu dda. And it's game over. Oza Mukama mpadde omwami. You say God has given me a husband. What if the person is a gate? Watya ng'omuntu oyo wankaaki? Nga generations nga 10 ne bajjajja n'ebirina birina kutambulira mu ye. Ng'emirembe nga 10, but 10 generations have to move through that Nga person. ate ye they don't affect him. Ate nga ye tebimukosa. He's a gate. Ye wankaaki. That's the reason Eyo many of y'ensonga. you are blaming God for not blessing you. Lwaki bangi kumwe munenya Katonda obutaba God omukisa? blesses you, Katonda omukisa but there agukuwa. is a gate of death Ne waliwo wankaaki y'okufa in your mu house. nnyumba yo. There is a gate. Waliwo wankaaki. You people Mmwe bantu mmwe who are careless with your lust, abalagajjavu n'okwaka kwammwe. buli akusanyusa gw'ogenda naye, Whoever pleases you, you go there. will sleep with a gate. Ojja kwegatta ne Tuli wankaaki. kujja magombe. We shall get you from the grave. You will sleep with a gate. Ojja kwegatta ne Nga you will wankaaki. never have 1,000 in your pocket. Nga toliba yadde n'olukumi Nga mu n'ensawo yo nsawo. erimu ebituli. You will find that even your pockets have holes. Because you gave your virtue into a pit. Kubanga amaanyi go wagasuula mu kinnya. Amen. Amiina. Ask your neighbor, Buuza oyo akulina. do you know that friend Oyo mukwano gwo who you can't let go? gw'otayagala kuleka omumanyi. Ne bwakunyiiza, Even ne when bwakola they- ebibi, even you when they feel like annoy you can't you, let go. They really hurt Takugasa ne you. you can't let go. Wala toyagala muta. They are Naye not nga useful, byakola byonna but you you can't are- let go. Whatever they do, you That tosobola may be a muta. gate. Eyo nno yaliba wankaaki. Nga yakwesibako. That gate cling itself onto you. Kwezingako. Oli nga yakwezingako. And that person N'obuuza wrapped talina themselves kyangasa around you. naye sobola muta. They are not useful to you, but you cannot let them go. Talina kyanyamba. They don't have Nyongera anything. kudda mabega. I just go But back. I don't know why I can't let go. Simanyi lwaki sobola kumuleka. You feel like if you let go, but omanyi munange saagala mohatinga. Saagala kumulumya. When there are times, there is a year in your life Waliwo omwaka mu bulamu bwo when you let go. w'olina The okutta gates that have been disarming you. wankaaki ezibadde zikwambula amaanyi. The gates that have been draining you. Wankaaki ezibadde zikunyonyonta. Abamu bayimirira to preach to you Some of them stand to preach to you. and pray for you as your pastors. Ne basabira nga But basoma. themselves are not delivered. Naye nga They are bo bennyini gates that tebannasoma. possess and take away from you. Nga wankaaki eziwamba ne zikuggyako. Nga buli gwakwatako And whoever they lay their hands upon, tasigaza sente in 2 years. do not stay with money for 2 years. Nga buli gwasabira Whoever they pray for, amaka gaggwawo. the marriage scatters. Amen. Amen. Gwe n'obeera mu kkanisa You be in church emyaka 3 3 years nga temuli mbaga n'emu when there is no era gwe marriage in ng'okyatudde church, awo and you still bw'oyagala say kufumbirwa. that you want to get married. Myaka 3 3 ena years. towulyangayo yafumbiddwa mu kanisa You yo. have not heard of anyone Nga who nawe has mukama married in embaga church. zaffe You're oli also mu there praying eyo for geeti marriage. gy'otuddemu That gate where you're seated, that's a gate where you're seated. kati nga musirise Why are you quiet? alina omufumbo ali ogwo And there is only one married person, pasita the pastor. n'omukadde w'ekkanisa ow'emyaka 8 And the church elder who is 8 years.
myaka egi 4 years. yeena kati muli mu 10 You are now in 10 years. tojjukirayo You do not remember yafumbirwa mu kanisa omwo. who married in that church. Nga musirise. Why are you quiet? Naye ng'emizimu gyo mugigoba But then you cast out all the demons. n'ebikole mubimenya. You, Naye bwe tumala okumenya emizimu but then you say, n'ebikolimu, after casting the demons and breaking the curses, abafumbirwa be baliwa, where are those that get married? abazimba be baliwa. Where are those that build? Gwe n'obeera mu kanisa You stay in emyaka church ena 4 years. temuli agraduatinga There is no one that is era graduating. ng'oweerera ng'oleka mu mwana abeera omwo. And then you leave your child to be in that church. Bonna ku worship team All of them in the worship team, bonna drop outs. they are bonna bava mu ssomero. Nga temugambako nti amiina. You're not saying amen. Bonna All of them. tekuli azimba, There is no one that is building. tekuli afumbirwa, No one is getting naye be married. bakulembera. But they're the ones leading. Ngambira akulinaanye Tell your neighbor, eyo gate that gate, kaba kaweddemu. it is game over. Nategeere ne mujja byagala ebyaleero. I knew you will not Kankiddemu. like what is preached Oba today. oyagala kufumbirwa. If you want to Njagala get married, kubuuza. I want to ask you, Ekkanisa y'ewammwe, in your local how church, often do people get married? abantu bafumbirwa emirundi emeka? Amen. 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 Naffe ono no kyatuliko. Even here we had the same issue. Myaka n'emyaka. Years and years. Kyatuliko wano. We had the same issue. Eyasembayo. The one who had Embaga last gye twasembayo. the wedding we had. Bwe yamala we okugattibwa last teyadda held. mu church. When that person got married, they didn't come back to church. N'agenda. They just Twamukolera left the embaga church. wano. We held a wedding for them Wano mu church. here in church. Ne tusasula byonna. We paid for Bwe yagenda mu everything. honeymoon ne mu church teyadda. When that person went to honeymoon, they never returned to church. Yasemba. That was the last wedding. Okutuusa. Until Lwe twayingira mu consecration. when we entered And we consecration, removed something at the gate. ne tubaako kye twajja ku Ulira, wankaaki. twali Listen, tusaba. we were praying, Abooluganda sinze not me. Mukama n'ayogera nabo. And God spoke to brethren N'abagamba mugende ku gate eyingira mu church. and told them, go and Musabire stand at the gate that awo. enters the church and Something pray for was them. done there. Waliwo ekyakolebwawo. Abooluganda era abagye ne babingamba ngamba mugende mukole mukola kyabagambye. When they came and told me, I And told them, when "God, they the did Lord is that, telling you, bwe bankola Ngenda okuwulira ngenda kuwasa ngenda kukola. I started Mukama marrying, agambe I'm kino going Mukama to agambe. marry, Naye olanga I'm going to- marriages God is zitereera. saying, the marriages became The right. gate, the physical gate Wankaaki of this ey'obulu- property ey'ekifo had kino tied yali and esibye blocked the ng'ezibikidde gate of marriages. wankaaki y'obufumbo. Amen. Amen. Oyo kye nkugambye. Kati naye kankubuuzeemu. Now let me ask you as well, Eyo gy'osabira. where you pray from? Enakinyiguza eyo. That church, in the local church. Embaga obufumbo buli butya. How are marriages in your church? Agambye atya? What have they told Agambye you? ne pastor ya divorces. They are saying even the pastor is divorced. Pastor wo ali mu marriage yakuna. Your pastor is in his fourth Golowooza marriage. eyiye neeyimirira. You think yours will stand? Nga temugambako nti You're amiina. not saying amen. The head Or Mukulu ali mu fourth marriage. is in the fourth marriage. Alina abakyala babiri He has abalamu be yalekawo. 4 living wives that Kati they naawe have okkiriza divorced. Mukama for your marriage. You are also believing God will Gamba bring muno back you. dduka. Tell your neighbor run. Amen. Amen. Eyo gate bagiwamba. Ewankachi, that gate is possessed. Eyo gate ebampambe. That gate is possessed.
muyinza okuba abantu 2,000. You could be like 2,000 people. Tekuli mwana afumbirwa. But when there is no one that gets married, Kubanga pastor wo because your ali mu pastor bufumbo bwa kusatu kati. is in their third marriage. Ne musaba nnyo, But muli b'amaanyi nnyo, mukwata ku mawanga. you touch Naye nations. marriages are breaking Naye ng'obufumbo because the bumenyeka. gate Kubanga wankaaki is possessed by darkness. yawambibwa ekizikiza. Hallelujah. Hallelujah. Kati ndaba otambuza ebirowoozo. Now I see your thoughts are Ogatta wandering 2 ku 4 teziwera mukaaga. You're trying to add 2 + 4. It is not coming to 6. Tofumiitiriza. Do not meditate on anything. Tofumiitiriza. Do not think about anything. Amen. Amen. Tokola ki? Oli bw'akugamba nti bw'otuuka okufumbirwa If someone tells you ogenda nga gindi. when you get to a point of marriage, So you go to some other wano place. tugatta. Here we do not join Era in ng'osigala marriage, awo. and then you stay. Kati ye bakusindikayo waliyo ki? Now what is where they are sending you to? Abankubye nnyo. Kambireke temunyiigira. Let me stop there so you won't be But angry with me. every gate Naye buli wankaaki of darkness ey'ekizikiza shall not prevail over you. tejja kuwangula. Hallelujah. Ngambye the gates of hell, Ngambye wankaaki the gates of Hades wankaaki shall z'akuume. not prevail over you. Kale ndowooza obuwuliriza naye apart from obujulizi obwo okubanga omuwala yaliko ebyewaabwe kambiyita ebyewaabwe yaliko ebitambo musoma yagamba teyamusabira. Why? Yagamba olina okulwana entalo Katonda z'akukkiriza. That's where the problem is. Omanyi woweza ku mafuta noweza kutufutafuta otugoba omusujja gw'ensiri otandika kwewalampa ku basikoseero otandika kwewalampa ku bintu by'otasobola. Kati entalo zonna ezimu ze tufuniddemu obuzibu tugenze ne tuwalampa ne tulwana entalo Katonda z'atatukkiriza. Yesu olutalo lw'osisinkanye oyinza osisinkana oli alwanagana n'emizimu naye as God permitted oli ajja kubuuza kati nze ogoba emizimu neetaaga Katonda amale kundagira. Yeah, of course. Waliwo ogenda n'egikutaaguula buuza abaana bakabona asipika ebikola by'Abatume 17. Kitegeera. So nze kimpadde ekyokuyiga era nanjala kikuwa ekyokuyiga nti waliwo entalo nga zirabika ng'ez'omwoyo ng'abalinga beetaaga obuyambi bwo naye ate nga Katonda tannaba kukkiriza genda mu olwo olutalo togendamu. Otherwise ebinaavaamu biyinza okuba nga si birungi, biyinza obutakutambulira bulungi. So fight your own battle. Lwana entalo Katonda z'appruvinza. So kama nti ngende genda. Olaba Dawudi mu ntalo ze yalwana zonna teri lutalo lwe yawangulwa. Lwadde okimanyi zonna yaziwangula naye lwaki? Teri lutalo lwe yalwana nga teyeebuuziza ku Mukama. Newe bajja 2 agenda n'amubuuza, newe bajja 10, newe bajja 1,000. Tasagamba leero bano 2 olaba nakubye ejjo 8. Tebano ngenda kutulisa butulisa. No. Katonda aba ne strategy ey'enjawulo eri buli lutalo. So olutalo Katonda atannaba kwappruvinga kulwana tugeza n'ogendayo. Okitegeera tugeza n'ogenda mu lutalo. N'ayogera ku mafuta agali mu makanisa ne ku baweereza ab'enjawulo. Tosobola kuba ng'oli mu kanisa oyagala bufumbo nga ekkanisa obadde mu myaka 10 tolabanga mu mbaga wadde n'emu gw'osuubira bugenda vaawo. Oyagala mbaga naye ekkanisa ogimazeemu 20 years tolabangamu wadde embaga embiibibi. Naye kawundo kakubye eddinisa oba sisita olaba abuzeewo akomawo n'abaana. Akitegeeza ekkanisa ekirooto ky'olina tekisobola tuukirira nga oli omwo kuba amafuta agali awo gayinza obutakisobola. Ekkanisa ebeera under captivity, ebeera mpambe. Mukama yeebazibwe.
So beera mwegendereza n'abantu abakusabira. Waliwo omuntu akusabira ng'ate yennyini yeetaaga kusabira ng'ate yali kusabira. Kati oyo aba takuyamba, aba akwongera busibe. Omusibe tasumulula musibe. Ow'eddembe yasobola okuba ng'asumulula ki? Asumulula omusibe. So vidiyo ebaddemu ebyokuyiga bingi. Simanyi bw'oba onyumiddwa bujulizi bwokka. Naye waliwo oluusi Katonda watakuganya kukola kintu wadde gw'owulira waali kikoze. Waliwo entalo ezimu nga Katonda tayagala oziyingiremu. Era ogenda olaba wagobye ensiri ow'omusujja gw'ensiri n'awona, oba otambula osanga oli akoze eki? Yanywedde obutwa ng'obagamba mumuleete mafuta ng'ayina. Ng'osaba ng'akutukira awo nga tebakukuba bukubi kutta busi. So kiba kirungi ne tukolanga ekintu nga it is approved by the heavenly realm. If not, atujja kusinkana ebizibu ebyenjawulo. So amakanisa mangi gakonye. Naye nga mubaweereza bennyini mwe muli ekizibu. Oluusi abamu bambi tebamanyi bawambiddwa unknowingly. Nga ekizibu kiri awo. Amakanisa agamu gaganya okudevelopinga nga ekizibu kiri awo. Nga balina kuyimirira basaba. Kwadde example y'embaga erugala awo ku kanisa yaabwe nti nabo baamala ebbanga nga teri mbaga. Nga ne gwe baasembayo okolera embaga we yagenda mwana emuunu teyadda. Mukama n'ababikkulira ne bayimirira ne basaba ne kivaawo kati embaga zibwatuka nga mberenge erugala. Then ekyo kirungi. So beera omuntu amanyi era awulira eddoboozi lya Katonda. Oleme kweyingiza mu ntalo zijja kukuleka ng'ate oli mulema mu nsi ate eyaki mu nsi ey'omwoyo. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange bw'ompadde bukuwa obeera omulokozi era mukama waabwo. Saasira obutali butuukirivu bwange onaze n'omusaayi gw'ontukuze okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Yesu oba omaze okuba ng'omuwa obulamu bwo era akkiriza Mwoyo Mutukuvu ajja kubikkulira na buli mbeera yonna ekyagaanyi okuva ate mu bulamu bwo. Yesu asigala Mukama, beere bulungi ate era mweraba. Obwo bwe bubadde obujulizi bwa leero ku There is Still Hope, channel y'essuubi eri gwe Katonda gw'awadde obujulizi. Osobola okujja n'ogabanako obujulizi obwo naffe olwo ekitiibwa kya Mukama kiyimusibwe. Tukubireko ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com.